alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbabuza ko in a very special way bakama bange abaisilamu ansaba Allah tabaraka wa taala addamu esala zaffe ezituletedde okubeera nga tetusiiba ekisiibo kino ate atuwe n'obulamu inshallah ekisiibo kiddako kitusaanye nga tuli balamu bulungi nnyo nga tuli basanyufu allahumma amini ne bannange abatali baisilamu mbabuza ko mu ngeri y'enjawulo ti mukama waffe yeebazibwe emabega w'emizindaalo Fahad Pro UG of course wendi nnyo okubeera nga tembasagulira update ku nsonga ezitambula mu bitundu by'eggwanga yonna yonna saako n'ebweru w'eggwanga gwe kyoyinza okubeera nga onkolera ali side ezeyo video oba ogifunye likinga sharingirako abalala tegeeza bano kakati waliwo ebiri wano waliwo bwino omupya ali side wano comment section always ebeera open tekigaana kubeera nga osulawo wansi endowooza ku biki byogenda okubeera nga olaba of course mu video kakati there is unclear information olwo information gyesobola okubeera nga nfuna ku desk yange tennaba kubeera nga ebeera confirmed naye soon tugenda kubeera nga tukonfaminga information eyo egamba mbu Pastor Aloysius Bujingo oluvannyuma kubeera nga yavuddeyo n'alangirira nga Pentagon essente eziriwo tezisobola wadde okubeera nga tezireeta wadde loole ebbiri okubeera nga teziyiwa amayinja oba okubeera nga batandika omusingi wali ku House of Prayer Ministries ndowooza ekkanisa eri erinnya lye tezinaba okubeera nga sente ziwerawo munnange ebintu byongedde okubeera nga tebikyankalana information gyenfunawo eraga mbu pastor yandibanga yadduse mu ggwanga Pastor Aloysius Bujingo yandibanga yadduse mu ggwanga olw'ensonga nti endiga zavuddeyo ne zeekyanga nga zeebuuza ddala ekituufu kye ki for over 15 years tubadde tusonda akasente kaffe aka Pentagon era nga ndowooza gwali mwaka gwa 2022 omukulu yategeeza naga nti by July 1st okusinziira akasente ke tulinawo obuwumbi nga busatu ngenda batirawo video awo yavayo nategeeza naga nti sente weeziri era by July 1st omusingi gujja kuba gutandise okubeera nga tegusituka ogwa Pentagon munage 2022 nagwako 2023 era omukulu n'addamu ekintu kyekimu tuba tukyali awo era kakati omukulu n'addamu ekintu kimu naga nti by December ng'ennaku z'omwezi nga 2 awo 2024 Pentagon ejja kuba emaze okubeera nga esituseeyo mu ttaka era mujja kubeera nga nammwe mugirabiddeko era omusumba wa wali wa side wano okubbiri awo omusumba wa mitaani Pastor Kakande oluvannyuma okubeera nga yavaayo n'atulaga ekkanisa ye Pastor Bujingo yaga leka naawe biki ebyo omukulu biki bye yazimbye ebyo ebintu tebifaanagana alinga yazimbye akatale alinga yazimbye mwe mutuule mulinde kikyengenda okubeera nga ndeeta kakati omukulu yavuddeyo ate nabeera nga amenya emitima gy'endiga n'ategeeza naga nti for over 15 years akasente tekawererako ddala tewali kasente kasobola nakubeera nga akaleeta wadde loole ebbiri oba essatu okubeera nga basitula Pentagon naye nga there is a question njagala kubeera nga nkozesa ebigambo bya Pastor Aloysius Bujingo yavudde nategeeza nagamba nti for over 15 years badde nga basonda sente eza Pentagon era okusinzira ku sente zibayinayo teziweza wadde obuwumbi obusatu era nategeeza nagamba nti kampani yonna yonna okubeera nga etandika omulimu ng'ogwo erina kuba kampani nga y'amaanyi nga nnene era kampani eyo yeetaga ekitine nnyo 30% kitegeeza nti oba musonda obuwumbi 120 nga bwe yavuddeyo n'ategeeza naga nti at least ekitene nnyo kampani eyo erina okubeera nga eweebwa obuwumbi 30 nga deposit okubeera nga batandika omulimu kakati essaawa eno for over 15 years sente teziwera wadde obuwumbi 7 kakati nange weneebuliza ekibuzo neŋŋamba olaba gino emyaka 15 abantu sente zebasonze tezisobodde kubeera nga teziweza wadde kakwota weekati ku sente zeetagisibwa okubeera nga tebazimba Pentagon mulowooza Pentagon ene nazimbibwa ddi obukadde buli 120 bo bunaasondebwa ddi tebagenda zimba musumba tagenda zimba Pentagon nga tukaddiye bannange ndaba nga Pentagon eno omukulu ayinza okugizimba nga tumaze okukaddiwa oba oliawo nga tuli emyaka nga 9 inshallah Allah wanaaba tuwadde obulamu naye wanaaba amuwadde obulamu kubanga olaba emyaka 15 essente teziwera wadde obuwumbi 7 kakati obuwumbi 120 olowooza bunaggwayo ddi ebyo bigenda maaso side ezeeyo munzikiriza emire nga tebaterawo obutambi buno mwongera okubeera nga temulaba ensonga nga bwetambula side ezeeyo tegeezako muno comment section yawo kirirawo gwe otuwe endowooza golowooza ku nsonga zino endiga zibiveeko zitambule zigende endiga zive zikkirize nti
zabbibwa Luganda oba zigira zigumiikiriza omanyi munnange waliwo ebigambo ebiri mu Bayibuli omwo nti olina okubeera omugumiikiriza ennyo munnange ebintu bya Katonda bino olina okubeera omugumiikiriza ennyo you never know omukulu mune tuyinza okuba tuli awo after 50 years 60 years omukulu ate nabeera nga atazimba Pentagon waliwo ebigambo ebitukalira ku mimwa so endiga genda wansawo ziwe advice golooza ziyinza kubeera nga tezikola zitya ku nsonga y'akasente kano aka Pentagon bwe ndaba nkugiyeyongera kutera ne videos endala nnyo tula kalira tugateko mu butongole subscribing aka notification bell akada akakoneko kajja kubeera nga teka ku alertinga abulwe ne badese video nkomote mvaawo Pentagon tugireka tujja kukizimba tulizimba olulala tulina obuwumbi 3 ne milioni 4 mu 3 n'emitwalo 58 mu 7 n'ennusu 649 ezo tuzirina weziri. Pastor, when are you building the church? Tukkiriza Katonda nti July 1st we shall break the ground. This year 2023 twakola resolution eyo last year mu October itutandika campaign mpola omwaka 2024 tuteeka okusima omusingi gw'ennyumba ya Mukama. Mwaka 2024 tuteeka okusima omusingi gw'ennyumba ya Mukama. Pentagon kantu katono nnyo. Ndawo bu video obusatulatinga oba omusumba Rosias Bujingo nti mwewunyeza nnyo nti yababbi billions 3 omusumba talina nansonyi kuzimbirawo just kantu kale n'ateekawo just oba kasiraabu azimbawo just kale ekkuŋŋaaniro abantu be bayinza okubeera nti bali mu bisooto kale afunemu abeere remorseful azimbewo akantu akatono ng'omu tasobola kulinnya mu bisooto billioni 3 sente nnyingi nnyo zojje mu bantu billioni 3 neno tazimbawo kantu konna omuntu n'afukamira mu bisooto ne Bayibuli ye bananga abasumba bano bantu babi nnyo abasumba abantu babi nnyo naye nga spending millions and millions of money nga baddazi wa Makula agenda jjemu embuto Makula jjemu embuto ezisukka mu nnya talina zijjira mu Uganda zina zijjira mu South Africa kuba bajja kumulaba nti omusawo wa musumba jjemu embuto omusawo abajja kuloopa naye Makula jjemu embuto waafi nga zitugenda mu ssente nga nazijjira mu South Africa. Makula ina famu esembabule namba ya nkoko ssente bazijja mu ndiga bazimbe ennyumba gaggadde abasumba abo basiriwaza abantu enkeera akabati bye musente ziriiwo ne Katonda yatonda omulokole yasinga obusiru ku dunia eno era mujja kubalaba ku Sunday nga bajjudde bati tewali mulokole ku nsi kuno alina tondo kebere Kristo y'amagezi simulabangayo kabere mbayimbi ani mukwano gwange Bujinga alina byayitamu era ali mu kaseera kakugezesebwa. Bujingo si yandibadde atamwattamwa mu bintu bya Pentagon kuba ffe abaze bagoberera Bujingo tumanyi obwesigwa bwe naddala ku bintu ebikwatagana n'obwa Katonda. Ettaka lya Kanani, radio, TV ne projects endala tumanyi obwesigwa bwa Bujingo. Era bwe tulaba embeera eno Pentagon enazimbwa bweruti egenda kuzimba tegenda kuzimbwa tusobola okukitegeera kikyayitamu. Fenna ne bw'oba tolowooza ng'otunula butunuzi osobola okukiraba nti Bujingo okuva lwe yafuna Makula mu bulamu bwe bintu bingi ebyatandika okutagala. Era maama Makula nkusaba nga nfukamidde omusajja oyo mwagale mukolere buli kimu kyonna kubanga afiiriddwa ebintu bingi ku lulwo. Entalo Bujingo zaalwana muzijjukire n'abakyala abamusinga obungi bamulwalana lwa mukyalo oyo. Bujingo byonna ebyamwawukanya ne famire ye akyalina okusimba olunyiriri abalala bonna basooke kubiyitamu bategeere nti osobola okubeera n'omukazi ow'empeta ne yeekobaana n'abaana ne bakutta nga bwe tulaba omusango gwa Kategaya n'abalala mu makooti nti kisoboka okubaawo nti osobola okwetegula ebizibu bwe biti empeta teyeetaaga kukomya bulamu bwo. So abantu bonna balina kugenda nga babrainwashingibwa
nti relationship esobola okubeerawo neefa naye obulamu bw'omusajja bulina okontinuwinga kati Bujinga akyalina okusimba olunyiriri olupya kubanga tukkirize abaali baleeta akasente mu kyaki baali b'amafamilizi baali baagala mukisa gw'abaana abaana bayingiramu ensigo ey'obukyayi okuva ku maama waabwe eyo community n'emwawukanako so ebya Pentagon yeetaaga okuddamu okusimba olunyiriri paka abantu lwe banaamukiririzaamu secondary ebyobufuzi bisse nnyo kaliya ya Bujingo n'enjiri ye ate nga gavumenti eno gyayirawo omubiri sigisuubira kumusasula kubanze njimanyi bwesasula sigisuubira kumusasula naye wano enjiri ye enjiri ntuufu nnyo byayogera bituufu nnyo era yasaanye okubyogera ng'omusumba naye mu kaseera ki so Bujinga alina byayitamu I believe Pentagon ajja kugizimba naye yeetaaga akaseera omanyi bingi it's a long topic sinja kugyogerera wano but I believe bw'oba olinamu amagezi tegeera Bujinga I love you so much Pentagon giwa akaseera Bujingo si ye gw'oli owedda okyalina okuddamu okuzimba olunyiriri olupya abantu balabe ku bye wali oyitamu nyina ensonga endala gye njagala okukwatako Luka essula ya 14 Luka essula ye 14 Luka essula ya 14 okuva ku lunyiriri olwa 28 okutuuka ku lunyiriri olwa 30 Luka essula 14 olwa 28 okutuuka ku lunyiriri olwa 30 Bayibuli egamba bweti kubanga ani kummwe bw'abanga ayagala okuzimba ennyumba atasooka kutuula n'abalirira eby'emirimu gyayo obanga alina eby'okugimala mpozi bw'abanga amaze okuteekawo omusingi bw'atayinza kugimaliriza bonna abalaba bataanula okumusekerera nga bagamba nti ono yasooka kuzimba n'atayinza kumala tuziddemu Luka 14 okuva ku 28 okutuuka ku 30 kubanga ani kummwe bw'abanga ayagala okuzimba ennyumba atasooka kutuula n'abalirira eby'emirimu gyayo obanga alina eby'okugimala mpozi bw'abanga amaze okuteekawo omusingi bw'atayinza kugimaliriza koma bonna abalaba bataanula okumusekerera Yesu agamba nti nga bagamba bwe bati nga baga nti omuntu ono yasooka kuzimba n'atayinza kumala ennyiriri zino mmaze ssane nga 2-3 nga nzidiriŋŋana kubanga ekituufu kiri nti omwaka oguwedde gwonna twali tumanyi nti essaawa yonna tutandika omusingi gwa Pentagoni era titwatuula ne bembadde nkola nabo bonna nga buli lunaku tubaako kye tukola okulabika nti ennyumba eyo etandika omwaka oguwedde ne tugukuba oluk'umutwe beppa nga 31 ne tukuŋŋaanira ku Kanani nga tetuzimbye tetusimye musingi omwaka guno era kye twatandikirako naye bino bye tuzudde
kizibu nnyo okutandika omusingi gwa Pentagon nga sente ze tulina teziwera 1/10 ekya sente zeetaagisa. Abakimanyi bonna bakitegeera n'emyaka gye twogeredde nti twetaaga biliyoni 10 okuva 2019 bizze bikyuka. We twogerera singa effectively tubadde tulina sente olwaleero twandibadde ndowooza twetaaga biliyoni nga 12. Bacontractors bonna gye bafa bakoma abeetaaga okutandika omulimu guno beetaaga deposit ya 30%. 30% ku buwumbi bwe tuba tulemedde ku 10 baba baagala obuwumbi 30. Ndowooza naawe ze wawandiika mu kitabo kyo ze twakuŋŋaanya teziwera wadde obuwumbi 7. Twayimirizaamu okuteekawo pressure ekuŋŋaanya sente nga tulowooza tugenda kutandika ng'omuntu bw'atandika ennyumba ye, kubanga nze ennyumba eyange nagitandika na musingi. Material lw'ofunyeyo lw'oyiwayo, bakkubira n'oyiwayo, ne bakkubira n'oyiwayo, onoonya bw'ozimba okukkaka n'ogenda okwekanga ng'ozimbye ennyumba ya sente z'otokwatangako era z'otolabangako. Naye n'abantu beetupatana mu kuzimba ennyumba ezaffe eza bulijjo era bafundi ba bulijjo. Leero babazimba ewa Bujingo, luli basobola okuzimba ewa Richard, luli basobola okubanga bazimba wa Rogers, kubanga Bujingo banaddamu ofuna sente ng'abayita bazimba barotatinga. Naye project ennene eyitibwa Pentagon tezimbibwa bazimbi ba bitundutundu, ezimbibwa kampuni nga neggwanga ligikakasa kubanga kyegenda okuzimba kituulwamu abantu bangi, obulamu bw'abantu kintu kikulu. Kampuni eyo eteekwa okubanga eri certified, ng'eyina byekozeeko, ng'eyina reputation, ng'eragikako. Tewaliyo kampuni bwetyo nga teyagala over 30% to begin with. Era eyali azimbyeko bw'oba wagenda ne bakukolera amadirisa, bw'oba wagenda ne bakukolera enzigi, wawulira sente ze bakusaba eza deposit. Bwe batakusaba 30% naye bangi basaba 70, basaba 50 okutandika amadirisa go, basaba 70 nga bagamba ku delivery lw'ogenda okusasula sente ezisembayo. So ne sente ezitandikirwako okusima omusingi, sente ezitandikirwako nti kampuni eyiwa wano agamotoka gaayo batandike, tetunnaba kuziweza. Speed gye tweteekako of course yalimu excitement. Ekyokubiri tweteeka ku speed etaali yaffe. Twafuna abantu abatasabira wano, twafuna abantu abatacontributing nga wadde 10, twafuna abanywi b'amalwa ababeera eyo ne batuulanga ku busimu bwabwe ne batubanja Pentagon, naffe ne tulabanga abagenda okuzimba akayumba k'obumyu. Tulina okuteekawo ku speed. Naye nga bingi ebyokulowoozaako. Sente bw'obanga tozirina ezitandika Yesu akugamba weegendereze, kubanga ogenda kuwa abantu ensiko. Tuddemu tusome Luka 14 okuva ku 28 kutuuka ku 30. Kubanga ani kummwe, this is to everyone, not to an organization like a church, but it includes an organization. Kubanga ani kummwe bw'abanga ayagala okuzimba ennyumba atasooka kutuula n'abalirira eby'emirimu gyayo, kigambo ekyo kinene, obanga alina eby'okugimala. Mpozi bw'abanga amaze okusima omusingi, ekyo kigambo kikulu nnyo. Toteekwa kusima musingi nga butomezebwa. Toteekwa kusima musingi nga aliwo pressure etali necessary. Oteekwa okusima omusingi ng'omaze okulowooza thoroughly.
kubanga omusingi tojja guziika. Kosima omusingi ng'oli ku pressure ya mulabe tojja guziika, naye ate ogaddewo activities ezibaddewo, buli kimu kivuddewo nga tolina na kiddako. Kubanga ani kumwe bw'abanga ayagala okuzimba ennyumba atasooka kutuula n'abalirira eby'emirimu gyayo, obanga alina eby'okugimala, okuzimba kulala n'okumala kulala, okusima omusingi kulala n'okumaliriza nako okulala. Mpozi bw'abanga amaze okusima omusingi, bw'abanga amaze okuteekawo omusingi, bw'atayinza kugimaliriza, bonna kamaakinga ako, bonna abalaba bataanula okumusekerera. So ene kanisa tejja kuwa nsi nseko. Tumaze emyaka 14 ng'ekkanisa mu ggwanga lino, tutambuza mwaka gwaffe gwa 15 guliwera January nga 2026 letulweze emyaka 15. Mu myaka egyo 14 gye twakamala tuyinako radio stations mukaaga eziwulirizibwa si kuba nazo nti tuyina omuwendo naye nga twali aziwulira, zizimbye obulamu bw'abantu. Tuyinako TV, Salt TV, Salt FM ezizimbe eggwanga mu ngeri ezitali zimu, tewali kubuusabuusa mu ekyo. N'ettaka tebaali tuwa buwi, twagulagule mu egyo emyaka 14 twaguliramu acres 8.5 ziri Kasozi Makerere wano mu Kampala. That is great. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Eyo wamwe osobola okubaako wootambulira n'olaba ekkanisa emaze emyaka 3 n'ogyogerageranye nene emaze emyaka 14 n'olyoka otegera nti tuyina Katonda ate yatutumate mu biro bino. Tuyina radio 6 ziri ku mpewo, tulina TV buli muntu gy'alaba gy'awulira, tulina ettaka lye tutaasaba busabi lye baatuwa nti oba baali tuwa buwi twaligula buguzi ate twaligula obukadde bwa $. We bought this land in dollars. Ettaka lino lyaffe, emikutu gino kwe tuli gyaffe mu myaka 14 naye n'okubimaintaininga ne bibanga weebiri kisa. Radio nga kweziri ziri maintained kisa, TV nga kweri eri maintained kisa, abakozi tebali azaamanyizibwanga kisa. Ettaka lya kyaki likola buli lunaku omulimu gwa Mukama kisa kya Katonda, kisa kya Katonda. N'olwekyo kuno okwekusaba kwange eri bannayuganda abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda nti tugendere ku speedi ey'obwakabaka bwa Katonda, tetugendera ku speedi ya Setaani. Kubanga kyemmanyi naawe awuliriza kati bw'omala okuwulira ebigambo bino neibawo atatuwangayo wadde 10 agenda kujja akugamba enti owange Pentagon mugivuddeko. Mubuuze nti Pentagon ya nnyoko. Tulina ka speedi ke twagenderako awo mwaka ogwedde ne gugwa nga tetugutegedde na gutegeera. Tulowooza nti nga baba tubanja naffe tugende bwe tutyo. Naye ekituufu kiri nti ekintu kye tugenda okukolera Katonda kyagenda otukozesa mu mulembe gwaffe kinene nnyo, kyetaaga okweteekateeka, kyetaaga kwewaayo. Ne bwe balisigala nga abawaayo bali 5 bajja kukituukiriza. Weeyama okwongera okuwaayo, weeyama okuteeka ssente mu banka, weeyama okuleeta ssente ku Kanani, weeyama okuwaayo. Byonna bye twali twesuubiza, ffe twabyesuubiza, byonna tuzze tubikola era weebiri. N'ettaka weeriri, n'ekizimbe tujja kukizimba, tujja kukizimba. So abakadde b'ekkanisa n'abasumba abamu bali close nnyo gyendi, abalala babeera bize. Abali close mumanyi bingi okusinga ensi eno byemanyi, nti pulaani yokka okugikuba n'okugimaliriza kirala. Naye ekitongole ekitegeera nga kino ekiri mu kuzimba ekisaawe ky'omupiira e Hoima okukikwasa wano, sente ze baba bakutteko ziba zeegasa.
ekisaawe kidduka Uganda mugikubireko omugalire mu kuzimba ebisaawe. I'm so impressed by that stadium. Kisaawe kye bali mu kuzimba Hoima. Waliwo n'ekiri mu Northern Uganda eyo ndowooza oba Eastern Uganda kiri mu North Akibwa kiri mu North Inlango nekyo kidduka n'ekyehoima kidduka speed. Twagala abantu ng'abo naye abantu ng'abo tosobola bagamba tukyasonda mwe mutandike batandikira kuziriwa. Buli muntu ali ku level ey'okutegeera okwo nga ggwe akimanyi nti abantu abo baagala either 50%, 70% oba ekitone nnyo nga bakuyambye nga church baagala 30%. Ate buli omu akimanyi tetulina 30 billions, even 10 tetuzirina. N'olwekyo ekkanisa eno ngisabye nti tutambulire ku speed y'obwakatonda. Okwolesebwa kukyali kwa biro byako, kukyali kwa ntuuko zaako, kujja kutuukirira. Kola ky'oteekeddwa okukola, galawo amatuugo oleme okulira ebintu ebitakwatagana. Kubanga ebitakwatagana bijja kututwala bubi ate nga olugendo luno si be balututandikira. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.